Okay, mbebaza bwebaza buli omu jasinzidde okubeera nga ate agoberera Fahad Pro UG of course gemanya era nga nyongera okubeera nga ate mbabuuzako tiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, Somalia nawo ku ndugu kasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo eyo bakadama ne basekadama balabira ku ground mu ggwanga Uganda ne Africa yona okutwaliza ewamu big up yourself guys, mbagala nnyo. America yomambuka neyo Maserengeta side wali Europe ate ne wali Canada kansubire namwe muli bulungi nnyo maliradi sana. Kakati tuli ku nsonga za Tamale mirundi senior era nga buli lucha wavayo ebipya ebyongera okubeera nga ate family eno byongera ddala okubeera nga ate bijikutulamu okuva omugenzi lwe yafa ebintu bingi nnyo bisobola okubeera nga ate bihappeningawo ebimu ku ebyo ebaddewo week eno kwe kubeera nga mutabani wa Tamale mirundi amanyikiddwa nga mirundi junior yasobola okubeera nga ate munaye agoba mu kika era nga yategeezebwa nti taliddayo okubeera nga ate munaye asemberera ekijja kyabwe sinakindi okubeera nga ate taliziikibwa saako n'abaana bonna baalizaala tebaliziikibwa ku kijja ky'abajjajjaabe bano. Kaakati ekiriwo saawa eno nina akatambi kegenda okubeera nga ate nkuzanyira awo era akatambi kano kalaga nti Tamale mirundi bwe yabeeranga mu ddwaliro eyo mbu yatulugunyizibwanga era nga akatambi kano okutangazaamuko omukyala gwongenda okubeera nga ate olaba y'oyo mukyala wa Tamale mirundi omukulu era nga bali bagezako okubeera nga ate bakola Tamale mirundi exercise ekyo abali mu malwaliro mukitegeera bulungi nnyo abasawo abakirikumandiga okubeera nga ate munaye ebinywa bino babireegaleegamuko babistretchingamuko naye omukyala engeri gye yali stretchingamu amagulu g'omwami ono yali akozesa ffujjo ly'amaanyi nnyo era nga Tamale mirundi ye kenyini mu bigambo bye bwe yali mu ddwaliro awo ayina byagenda okubeera nga ate ayogera byagenda okubeera nga ate olaba mu katambi era nga ebimu ku ebyo kusundako yavayo n'abeera nga ate ategeeza nti banaye nga muntulugunyizza nnyo ebimu ku ebyo byebyo omugenzi byasobola okubeera nga ate alaajananga mu ddwaliro biyina tulakalira ogenda kubeera nga ate omanya biki ebyaliyo mu ddwaliro eyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga in case bwobanga badde tonona kubeera nga ate subscribinga wansi awo enamba y'essimu ya Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga ate omunoonyako side eno endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo ku nsonga z'okubeera nga ate munaye bakukima ku kisaawe n'okubeera nga ate bakutuusayo nayona gye wanagala okubeera nga ate otuuka very safe nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Kakati bino bye twabadde tulina okubawa oluvannyuma lw'okugamba nti maama Junior ye yatta omugenzi. Akakazi kaako kasundasunda omusajja ng'omusajja ali ku point esembayo nga kamusunda kagamba omutima gukutuke lumu. Ndowooza mulaba omugenzi bwe yagezaakangako okwerwanako nga naye kalemerako. Ndowooza mukiraba mugenzi yerwanako n'agamba kankakube kana akakazi yadde sikyalina maanyi naye nga akakazi kalemerako kagenda okulaba eddogo terikola koko kamumalirize mukutura omutima omulundi gumu. Laba omugenzi bwe yerwanako bambi musajja wattu bannange. Kakati bino bye twabadde tulina okubawa oluvannyuma lw'okugamba nti maama Junior ye yatta omugenzi. Akakazi kaako kasundasunda omusajja ng'omusajja ali ku point esembayo nga kamusunda kagamba omutima gukutuke lumu. Ndowooza mulaba omugenzi bwe yagezaakangako okwerwanako nga naye kalemerako. Ndowooza mukiraba mugenzi yerwanako n'agamba kankakube kana akakazi yadde sikyalina maanyi naye nga akakazi kalemerako kagenda okulaba eddogo terikola koko kamumalirize mukutura omutima omulundi gumu. Laba omugenzi bwe yerwanako bambi musajja wattu bannange. naye kaddala omwana wa munnobwojo gumanyirirako mazima tamali bantu mazima exercise tiririti bala exercise naye kaddala omwana wa munnobwojo gumanyirirako mazima tamali bantu mazima exercise tiririti bala exercise naye kaddala omwana wa munnobwojo gumanyirirako
mazima tamani bantu mazima exercise tiririti muli balabala bantu tiririti balabala exercise naye luno olutalo lw'abakazi n'abaana akwekuba kubanga ebyo ebigambo mabira byeyogera layini ya taata nti tasula bweru maama we yali yabyogera mu lumbe neebaza omwana wange tasula bweru nze kankubuulire Simon ndi mukazi naye abakazi tetutegeera n'omukazi w'emyaka 5 alwana ekintu ekyobusiru omukazi omukulu w'emyaka 5 ovaayo tinogamba mama wange yali tasula bweru ng'alina abaana nga 10 plus mu bakazi ab'enjawulo kolaba ekyo kikola amakulu. It's not logical. Ku myaka omukazi oyo byalina fana si muto ndangala naye fe abakazi tetulina magezi tuliwo tutyo basiru buli bwe tuyingira mu nsonga z'abasajja tulwana ate n'abaana tebajja balwana John kubanga bano abakazi tekulyamuzaala nabadde nsuubira John okubeera mu makkati ne John naye yeekubidde sayidi eri alina ensonga ze oba omukazi yamukoza tebikwatako naye the end of the day ne John yandijjukidde kubanga abawala tebajja mwagala mama abwe si amuzaala okitegeera John naye yeeyisiza I liked your first submission. Yes, abantu babaire bagamba John naye ebisiganye naye ono olutalo luli beyond junior luno olutalo luluvuma lw'abakazi na property ebyo nabera ne bazisoma tamala oba yali ku live ya Kwezi Kwezi bwe yagenda ne Tamale mu kyalo Sibya Tamale n'ayogera bulungi n'agamba eno ennyumba nagizimbira maama wa Junior mu kyalo n'agaana ogibeeramu abiri mu Kampala naye bw'otunuulira ebintu yabyogera dda nga tebamanyi nti ne Tamale agenda kufa kankaka yavumye omukazi ya disrespectinga omukazi abakatoliki ojja kubabuulira omuntu bw'alwala bamuziga esakramenti kimanga n'ebintu by'abafu abakatoliki bonna bonna bagenda ne bakikola kugamba baalaze nti oba omukazi oba yeyatta omusajja tudikanako abeezaana be bamujjanja batafa ne pulomono bwe yamujjanjabe yafudde naye ng'atandala okakasa ku mukwano gwe twali tulaba mama Junior yali badde attabbaawe Mabana mwemba nyumiza ki omufirisuuti yagenda ng'azaala omwana from day 1 n'amunkwasa yamunkwasa n'ampa ekikebe kye ekyamata n'ampa n'ennyantozi omwana nze mbadde ngansula naye omwana nga nze mulabirira nga mukolera buli kimu omwana akuze amanyi zino ennimi wammanga amanyi Luganda amanyi Oluswayiri n'Oluzungu ebitonotono bye mmanyiimu munnange omwana akuza era akula nze ampita maama kuba nze gwabeera naye nze gwasula naye nze muwe emmere nze mukolera buli kimu okiwulira kati munnange maama we yawulidde nga omwana wampita maama kimukwasa obujja era awulira bubi nnyo nga tatandika kuyigiriza mwana nti kadaama ampite kadaama waayise mmeka ng'abagenyi bajja ewaka batudde mu ddiiro okutuula mu ddiiro omwana nga anti muteerako mba ndi mufumbiro nfumba byenfumba nga muteerako munnange koko meloni nga munnange omusajja wattu yeerabira koko meloni kati bwe mbaawo nga nze ndiwo nzekka nga ajja mufumbiro nga adduka 10 nga yeepoozi nze bimanyi okwepozingamu ne bigendako obulango tabyagala aba ayagala no skippinga ne kuddako koko meloni we munnange yasituse mu lujjudde lw'abantu ng'ayita maama we Shagala maama we yakubye emmeeza maama we yakubidde olubanga ndi mufumbiro nambuuza le bulwaki omwana ampita Shagala mugaa kuyita Shagala ani Shagala bye biki nze Shagala yani nti gwe Shagala mugaa nze erinnya lyange nze Fatuma sinze Shagala munange omwana ngadduka we yakaboggoledde kasajja katunga kadduka kajja gyendi nga we kampita maama munange nange nga kasitula nga kagamba Shagala kubye nga kagamba maama wakalowooza ngamba omwana nti nze Shagala kumbe ndi mubuuza Shagala kubye bannange omuwala bwalemwa omwana amukusuulira from day 1 n'omulabirira n'omukola buli kimu naye ate ayagala ye gwe abayita maama gwakuyite mukozi kati neneebuuza kimuggyako ekyokuyigiriza omwana oyo nti nze Fatuma sinze Shagala namubuuzi era we yankubidde oluba namubuuza Shagala bye biki
nemugamba nze simanyi mwana kye yakijja ekigambo okiwulira neefuulidde ddala nange mawaya namuwulira dda nga amuyigiriza nensirika naye yamunswalizza mu bantu kyamugwanidde oba tekyamugwanidde twesangawo mu comment section. Teka ku loud speaker onyige ku simu kwata oli kutatadde ku loud speaker nkataddemu nyiga ko sita akamunyenye emu 85 toli mu kunyiga kubanga ongambye okozesa kasimu katono wanje tonneesiga 85 95 onyize otya ngambye sita 95 ugambye 85 8 star 185 ibula wandi soko bisanguleko mwami Lukwago wandi onyige bulungi kwala nyereta mannya ga Lukwago ibula gwe kenyini gutogera naye alya sister wange eryo erinnya lya sister wange uli amanyuma g'embwa Lukwago ibula ate ibula abeera mukyala amanya tegaliiko ebyo soko bisanguleko byobadde onyizesebo mbimaze niga sita 85 taddewo otya ongambye sita 85 teekawo teekawo namba 10 emu ne 02 10 ebeera 02 ebeera ogenda kutuyamba naye ng'ona ntuyamba gwa togenda kutuyamba onneesiga mpira nyingi toba tomanyi 10 bukyangu kwa tomanyi namba 10 wefaanana nanti ngimaze emu ne 0 teekawo sita teekawo namba emu mu kigambo oba namba 1 nigawo namba 1 nga tewandiika leeta ugambe namba 1 nga wona nyiga 1 kati towawandiise ku 0 gye wanyize wawandiise leeta 0 anti eri wagingambe nti mpandikewo 0 nigawo namba emu egendewo si kigambo 1 kati oyinza kyedisingawo olinawo kyedisinga kale 1 teekawo sita yasitenda teekawo sita nga ziba nnyingi kutaddewo otya someramu nga bwonyize oŋŋambye sita emu 85 sita 1 sita si weewe totegeera gwe mubeera gwe togenda kutuyamba nziriraamuna sente zo njagala zikusindike zisiri mubbi nga ggwe totegeera gwe bakunyigi bakuloga ebiwamu babiteekamu ggwe wawonga tegeera gwe muvubuka gwe bakunyigisa mpale siki teeka ku loud speaker onyige ku simu kwata oli kutatadde ku loud speaker nkataddemu nyigako sita akamunyenye emu 85 toli mu kunyiga kubanga ongambye okozesa kasimu katono wanje tonneesiga emu 85 onyize otya ngambye sita emu 95 ugambye emu 85 8 star 185 star 185 ibula wandi soko bisanguleko mwami Lukwago wandi onyige bulungi kwala nyereta mannya ga Lukwago ibula gwe kenyini gutogera naye alya sister wange eryo erinnya lya sister wange uli amanyuma g'embwa Lukwago ibula
ate Ibula abeera mukyala. Amanya tegaliiko ebyo. Sooka obisanguleko by'obadde onyizesebo. Mbimaze. Niga sita. 185. 185. Taddewo otya? Ongambye sita. 185. Teekawo sita. Teekawo namba 10. 1 ne 02. 10 ebeera 02. Ebeera. Ogenda kutuyamba naye ng'ona tuyamba gwe togenda kutuyamba. Onneesiga. Mpira nyingi toka tomanyi 10 bukyangu kwa tomanyi namba 10 wefaanana. Nanti ngimaze 1 ne 0. Teekawo sita. Teekawo namba 1. Mu kigambo oba Namba 1. Nigawo namba 1. namba 1 nga tewandiika leeta. Ugambe namba 1 nga wona niga 1 kati waliwadise ku 0 gye wanyize wawandise leeta 0. Anti eri wagingambye nti mpandikewo 0. Nigawo namba 1 egendewo si kigambo 1 kati oyinza kyedisingawo olinawo kyedisinga. Kale 1. Teekawo sita. Yasitenda. Teekawo sita. Nga ziba nnyingi. Kutaddewo otya someramu nga bwonyize. Ongambye sita. 185. Sita 1. Sita. Si wewe. Totegeera gwe mubeera gwe togenda kutuyamba. Nziriramu na. Sente zo njagala zikusindikira. Siri mubbi nga ggwe. Totegeera gwe bakunyigira bakuloga ebyomwe babiteekamu ggwe. Wawonga. Tegeera gwe muvubuka gwe bakunyigisa mpale. Siki. Ekyo kigambo ky'Abanyankole njagala kukibamu Abaganda abali wano. Tumaze emyaka 30 nga Buganda terina kandidate gwetuuka mu ggwanga lyonna nga malayo. Tumaze emyaka 30 twagoba 1996 Ssemwogera yali atuuka e Kabale n'atuuka mu Arua n'ebitundu ebirala. Tuli ffenna nga tugenda tutuuka eno ntuuka n'eno. Mu mbeera bw'etyo olwaleero kuva 96 Buganda teddangamu kufuna muntu akola ki? Lwabadde luno Katonda n'aleeta ekirabo ky'omwana w'embogo ng'aze okuzaalibwa wano. Omwana w'embogo gwe njogerako Simulala Ssentamu Robert Kyagulanyi. Kyagulanyi ono ogenda ewange ebukanga gye nzaalibwa n'osangayo erinnya lye ne muntu nga bamwogerako. Naye ate newavaayo akabinja k'Abaganda bwenawulira mu luyimba kafeera bwe yayita bannanfuusi enkwezenge bwe battema Omuganda ebigere asobole okutandula ekigere n'Abaganda batandika okufuna ebifo by'okumwanjo. Ekyo kintu bati munakiraba Abaganda nja kubakolimira abali wano nga mukyalira endowooza enkyamu bwetyo. Njagala mubuulire mu magye ga Uganda Museveni n'Abanyankole bannange mulimu bajeno abasinga obungi ng'Abaganda mwafa temwasomesa baana obutafuna bajeno. Babuze akonno kabuuzo mugende mwogezi b'ebitongole byonna ebisinga Banyankole abavuva obuvanjuba ng'Abaganda tumwabalira abaana bamawulire abagala ebigambo ebyo n'ab'omutya. Olwaleero njagala kubagamba nze abagamba ndi musajja Munyankole awagira Nuupu n'ensonga eya Ssemasonga okukyusa obuyinza. kubawonyaawo tuleke mukolo gwa kwanjula olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zino twali tutwalibwa Lusira n'omugole olwo omugole oliwa omusajja Suga bonna musuga abatwalibwa e Luzira nkibalage bonna abatwalibwa e Luzira akwaniza pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'avawa ebweru ng'alina omusajja Omunyankole nzekwemu bonna bali basajja baki bwe twatuuka e Luzira twasangayo abaana Abaganda abasibiddwa obwereere nga twalina emisango gyebavunaana ne banga tuvunaana emisango egyo. Tulifana Buganda bwenogala n'okuba engalo n'ogamba ate nze omusajja akyawuliramu essuubi nsuubira adda kudda adda lwani adda akole ki?
nakutubira lumi muzira nga twatuvunaano patwagula Kyagulanyi omusajja omuganda ogalaga omusango mukyala waffe ofumbiddwa omusajja ono ofumbiddwa omusajja owa vita olwaleero manya wala olugenda okusula naye olala ajja kusula luzira olala asula ekigo kubanga abantu tutunawumuza kulwanyisa musajja ono okujaba nga twaja kuwangula olukiiko abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.